Kiki osinza okulaba mu Dubai Mall? Kati mbu wano waaka ekiro kati sawa ziri meka? Bubu waaka ssebo. Naye kaninyewo. Bwe biki by'osinza okulaba mu Dubai Mall ebikutiisizza? Akasawo bwe kati kalinga ekibatu kyange mu kamiliyoni 45. Kamiliyoni meka? Mu miliyoni 45. Omanyi ekitegeeza? Omanyi miliyoni 45 kyezikola e Uganda. Ogulako ettaka n'ozimba noteekawo industry namba. N'ogula n'akamotoka akatonotono. N'akamotoka kotambuza sho. Ngangula akasawo bwe kati. Kabulanga na Dubai Mall. Omanyi ekibata wange. Waavu. Sebo kyogamba? N'ofuna ssente. Olaba kali akasawo tekagenda mu yadde essimu. Oli najja bw'ati nga kanoonya era n'akasasula. Akatalimu yadde akatagenda mu yadde essimu. Akakasawo akalinga eggi. Ate n'akasasula. Akasawo akalinga eggi. Kagendamu na koyini zokka tekagenda mu yadde. Actually n'okugamba yiwono nga tebakaseera. Awo tebakaseera wano. Si kirungi kukyusa ssente nza wano tekirungi zikyusa onyiiga. Akasawo era nga tebadde ya miliyoni meka? 45 bwe kati. Akasawo tekagenda na wano kawano tekagenda na wano miliyoni 45. Kyogamba Little Boss bw'ofuna ssente. Njagala okukutegeeza ebyabo bino mpuliriza bulungi. Tewali kibonyabonya bwabwe. Nze ne waba musajja nga badde agenda kangulira agakalonda mukulusikiriza wallahi sikiriza batutewo neŋŋaana ngambye mpa ssente zengayenzire Kampala njonge wadde omusajja alina ssente kasono kyemwagaddeko naŋŋamba kati ssente zireka akasawo kasuse ekyabasajja soka okiveeko akasawo kakufukidde akasawo miliyoni 45. Miliyoni 45 gozi ono yantutteyo bagita Christian Dio deodorant nerinnya mbayira deodorant senti nfunze bagita Christian Dio. Ekyo kyennyini ekyo kyeboogedde. Leka tugende mu birala ebitagira nnyo ssente. Namiiro mbukatoolo ki? Andi ne wano nawo ntyawo mama ngenda kuwayo jjukira tuli waggulu oba tuliwa ate ndaba abakazi bali batambula tebalina bagambye w'omuntu atambula talina buzibu. Bagambye mbu bw'ogweno wansi ogwa mu nnyanja waliyo amazzi. Ogwa mu nnyanja? Ane bampise kangende ndaba kulembeze kyanga. Kiki ekitutambuza nga atagala kiki otiddewo? Wano ntyawo era kati wano ndi safe. Wano saana mubudulinga. Ani yali amanyi nti olijja mu Dubai Mall? Mwana gwe kyogereko Mukama akola ebintu. Ono nno sweetheart. Oyo Jackie yateekamu ssente. Alimba. Ono yateekamu ssente bannange. Eno tujooga. Recheal, ekitegeera. because the public demands for them. Yeah. Ate nali simanyi nti ate neeno tubanga waliwo ekikuubo. Waliwo ekikuubo? Wali mu kikuubo? Bakyavuddeko olw'Omuwarabu. Recheal, kiki ekikutanudde okutuuka ku ekyo? Dubai Mall etabudde Recheal. Baliwa? Hey. Oh, wow. That is our brother, JB Collection. Okay. That's so. Bine bisati mulaba n'ebi jacket.
omukulu yasinge tubyambale okitegedde naye mwana JB kati abaana batandise okuneetega mu kafaananyi kali ng'olimu olulya gwe mwana ngaese olimu olulya dayira naye era liikako mwana waba oludde nnyo okululya omuzungu alina okugula okulungi aliwa Kazungu alimo akatuuseeko nga kakose.